Bebaliko nnyabo. Kale nnyabo bebaliko. Lwaki oli wano? Ndi wano kuba ndi ku mulimu. Nsanze ku mulimu nga bw'okulaba tuli mu kwetetenkanya yadde COVID gyali. Tulina okupambana, tetulina kufanjala, tuli kusula. Tubadde tukumanyi muwono omuntu omuyimbi atasaanidde kubeera eno mu lujjudde. Kati nti olaba bwe buzibu obukuumye abantu abayimbi nga baavu sizirina sijja kugamba nti nzirina sizirina but kitugumbidde mu mbeera eyo butayiiya na buteeyongerako nti nze bwe mba njagala okweyongerako nenkola akantu kange bwe kati nemmanya nti kano kagenda kumpaayo 10 n'eri bwe nzigyayo 10 kibeera ki kibeera fine kitegeera kati nti bwe ngattiriza nosanga nga nkoze akantu kange nga kano kuba sirina gwe nzibye. Wajjawo ekyo ekirowoozo ekigamba kukola bizinesi yonka? Ng'omuntu ndowooza alowooza omuntu yenna ategeera omuntu yenna omukulu alina obaayo n'obuntuntu obukugattako. Waliwo abawala ababeera mu kuyimba samala talinayo saidi soosi gyasobola okugyamu akasente lwa bamugobye mu bandi yonna avaayo nga talina kyalina oba wa advice? N'ekyo kituufu. Advice gye mbawa nti ne oba ofuna akasente katini ne oba ofuna omutwalo gumu wonna w'oba okola wakiyiterekako 5 kozeseeko 5 oyiye ogattirize ofune byogattiriza. Twakulaba ku show abantu kye baali tebasuubira right zinnakukolera oba lwaki baali tebansuubira sisaaniddeeyo ekiri ekivu baali balowooza baddedekulu babobuwaini bye bagenda okubeerayo munaye naffe twaliyo bampita ne ŋŋenda nenyimba. Bakusasula omudidi? Tewali mudidi. Sijja bawaayiriza wabula bampaayo amafuta kuba nalina otambula. Of course nali nakikuba. Wafunamu experience kiko eyo stage ya experience nti abantu bangi abaali bagirinze kubeera babadde nga bagiranga, so abantu abaali bagirinze nga bangiko. Of course ofunamu kati mbagwe mulaba mweyimidde online shows mulowooza muzeeyi bw'anagamba nti wakyali bizini mubere online shows zinaanakolera? Tezijja tukolera kuba tezirimu ssente kyekisooka. Oli ategeka ekivulu ng'ataddemu obusente kubanga alina okupangisa stage byuma biki byonna aba alina oteekamu ssente ate nga tagenda zijjamu. So kino bakikola kusanyusa mmwe abalabi abawagizi muleme kwebowa nnyo naye nga temulimu ssente. Kati nga oli mu bizinesi abalala tebagirina osaba kakisa ki eri muzeeyi lwakubanga tetusuubirayo era muzeeyi taata oba ondaba simanyi nezinga ndaba singa ndaba nampayo kampadde nenkuza ebyange neŋŋenda nga mbyenonera nembyereetera nenfuuka business woman oliye bano bakabejja byensabirira. Of course buli muntu asaba kweyongerako. Singa wendi kuba yagenda okujjanga wendi just mwe mwali temumanyi kati nti mukitegedde nnyo mu covid ono nimbisibawo bitya abayimba abangi abayimidde mu kulima ne bakola business because of corona. Yes, kituufu atuyigiriza era atuyigiriza nnyo. Tumwebaza nsaba mukulu covid tukwebaza webale kujja naye ate era tukusaba ogende tukole ebyaffe kuba tuyigiriza byatuyize bingi mu covid naye ate era tusaba agende batute tukole. Waiting yeyongedde. Of course bw'oba olya okeera kulya ne weebaka okeera kulya ne weebaka n'okeera nojja wano n'otuula n'olya n'oddayo ne weebaka. Of course olina okugejjamu kuba tekyali gym tekyali ki nfaanana abalabi nfaanana aishuwa oba engoye zennene nedda sirina kyenina
tulabye abamu bazadde mu covid osuubira ddi okubaayo ezadde myaka nga mumpeeyo emyaka awo mujja laba bawa akalowoozo laba ABS mwebale kubeerayo mwebale kulaba mwebale kwagala ABS then kembawa abawala n'abavubuka abalenzi bonna nsanyukira nnyo omwana omulenzi yenna ayagala okukola nsanyukira nnyo omwana omuwala yenna ayagala okukola tetugenda linda mirimu kujja ffeffe nnyini tusobola okwetandikirawo nga bwe nakwata otusente otutini singa mbabulira sente ze natandisa wano ntini nnyo tosobola kukkiriza okimanyi nti akayimba akapya bakayita mutima gwange omutima gwange togusuulirira bambi ngukuwadde mu mutima mulungi nange ekyensaba ompe ogubwongo okuterekere kayimba keeko